Abakiriza Yesu munsi yonna bakyamye, ebiwobe munsi ne mukulu. Abakiriza Yesu munsi yonna bakyamye, wabeewo okungubaga. Basebo ne banyabo bandaba bampuliriza okuva wano mu Uganda, abawulira olulimi Oluganda n'abali mu mawanga malala abaluwulira, mbalamusiza nnyo era mbagaliza ekisa kya Katonda kirabike ongera okulabika gye muli, kirabike gye muli. Namaze kubabuuza, nze William Gaston Baguma, omuwandiisi yatumibwa Katonda okulaga okukyama n'okubula akabagalizi ba Yesu Kristo abali mu nsi kati. Ndi muwandiisi okumala emyaka 36, kwe kuva mu 1988 omwezi gw'okubiri lwe naweebwa omulimu guno gw'obuwandiisi, okuwandiika okukyama n'okubula akabagalizi ba Yesu Kristo abali mu nsi kati, abali mu madiini n'amakanisa g'enjawulo ge mulaba eyo. N'ekyo bulijjo newankubadde nga mbeera n'ekitundu kira kye ngenda kwogerako, nimba njagala kusooka mu buli pulogulaamu yange ntandike n'okwongera kunyweza kubalaga okukyama, obubonero obw'okukyama kw'abagolozi ba Yesu Kristo kuli mu nsi. Mbategeeza abaseba n'abanyabo, ensi yonna nga mugiraba Katonda yagikola, n'omuntu n'ebintu birala byonna byetulaba n'ebyetalaba. Ensi eno nategeeza era ntegeeza, ensi eno yafuna ekizibu okuva dda mu bweyonoona, ebibi n'ebizibu ne biyingira ku nsi, era omuntu n'ayawukana ne Katonda. Omba nina kufunzaawo mbalage nti Yesu Kristo okujja ku nsi eno yali azze ku nsi yasoba. Kyaleeta Yesu Kristo ku nsi okujja okuzza omuntu eri Katonda yali amwebagulako, okutabagana naye, abantu abali mu nsi eno bafune emirembe gye baagibwako olw'okwonoona kwa Adamu. Era emirembe n'essanyu mu mitima gy'abantu kyekyobugagga eky'amaanyi eba ekyenkizo omuntu kyeyasubwa oba kyeyafiirwa mu kwonoona kwa Adamu. Bwe kityo Mukama waffe Yesu bwe yazza wano kyeyavaaga nti abaayi abakooye n'abayitooledda mujje mbawumuze, nga ekitegedde nti ensi eno terina mirembe. Era bulijjo okwogera kwa Mukama waffe Yesu Kristo yagambanga nti mirembe mbalekera. Emirembe, kigambo emirembe ku nsi nga tekiriiko, bajjajjaffe tebaagiraba. Kyebaba babeeranga mundagu mu kunoonya gusamira kukola kutya banoonye kubeerwa, naye nga embeera yengera kubabijjirira. Nolwekyo baseba ne banyabo abampuliriza, ekyokuyiga kyalo ekyo ngendako kikwata ku ssente mu kanisa, ssente mu madiini n'amakanisa, abasumba ne banadiini ze basolooza ku bantu. Kituufu kuzisolooza ku bantu bwe batyo oba kiki ekiriwo? Kyengendako kati mu kyokuyiga kino, naye mbadde mbasaba niyongera okwogerako ku bubonero obulaga okukyama kw'abagolozi ba Yesu Kristo bali mu nsi yonna, abali mu Uganda ne mu nsi yonna. Mbategeeza nti enjawukana ze mulaba eziri wakati w'abagolozi ba Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna, bano Bakatuliki, bano Baprotestanti, bano Basibeniside, bano balokole ba Kayanja, bano balokole ba Bujingo, bano balokole ba Serwadda, bano balokole ba Musisi, bano balokole baani, nga bwe mulaba okwesalamu mu bibiina no mu bibinja kwe kuli mu Uganda ne mu nsi yonna. Ako ke kabonero ak'okukyama kwabwe, ke kabonero akalaga kukyama kwabwe. Era obuwandiisi buno buzze kujjayo okukyama kw'ekkanisa okukwanika mu maaso g'ensi, ate obuwandiisi bwe bumu bulage obugolokofu bw'enjiri ya Yesu Kristo, abantu bakwate kubo eribayingiza mu bwakabaka bwa Katonda, n'oluvannyuma basikire obulamu butagwawo. N'olwekyo kati ekibi kino ekyenjawukana kye mbategeezeza,
kabonero akalaga nti okwagala kwa Katonda okwali mu Yesu Kristo tekuli mu bo. Okwagala kwa Katonda Mukama waffe Yesu agamba nti mu Yokaana Enjiri essula ya 15 n'olunyiriri lw'omwenda n'olw'ekumi, Yesu agamba, Mukama waffe Yesu agamba, nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Ekigambo ekyo Mukama waffe Yesu kyategeeza, bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nga nze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Abakkiriza Yesu Kristo tebalina kwagala kwali mu Yesu Kristo, kwa Katonda kwali mu Yesu Kristo tebakulina. Ekyokubiri, etteeka mbadde ndyogerako, Yokaana Enjiri sura 13 olunyiriri lwa 34 n'olwa 35, we wali etteeka Yesu Kristo yalagira abagirizwa be okwagalanga bokka na bokka. Eryo tteeka abagiriza Yesu Kristo leero tebalimanyi na lwaki Katonda Yesu yaliteekawo, era tebalitwala nga kikulu, n'olwekyo teribafuga. Obumu Yesu bwe yagala temuli mu bo. Mwenna bampuliriza mulaba enjawukana eziri mu bo. Bukyayi obulabe bunene buli mu bantu kuva mu Bukatuliki, amadini agasooka, Abasodokisi, biki ebyo. Mbategeeza nti byonna mulaba enjawukana, bonna bagamba bakkiriza Yesu Kristo, naye wakati mu kibi kyenjawukana. Kabonero akalaga nti abantu bano bava mu kkubo lya Katonda, bava mu kkubo eryalambikibwa Yesu Kristo mu njiri ye. N'olwekyo ebigambo ebyo njagala buli kiseera mubirowooze, mubimanye nti akabonero akalaga okukyama kw'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi kati kyekibi kyenjawukana ekiri mu bo, ekikontana n'okwagalana n'obumu Yesu Kristo bye yayagala bibeere mu kanisa ye. Katugende ku nsonga ya leero ekwata ku ssente mu kanisa. Mu makanisa agali mu nsi kati, esente bwe mba njogera ku ssente mba ngenze kunyiga nga bw'oyinza okugamba nti manyi waliwo ebiwundu, waliwo amayute, waliwo ekintu kyoya kyoyinza okunyiga omuntu n'akaba n'amaziga. Kigambo kino ky'essente kigambo kizibu nnyo eri ekkanisa y'omulembe guno, ekyetaaga mwenna abampuliriza mu kikwate n'obwegendereza, kubanga ebigambo bya ssente muziwaayo mu madiini n'amakanisa naye temutegeera obanga ddala kituufu kuziwaayo oba waliwo okubbibwa okugenda mu maaso ku nsi. Mbategeeza nga bwe kyogerwa mu lulimi Oluganda nti mubisi si musi, mbategeeza nti ssente zonna abagoberezi ba Yesu Kristo zibasolozebwamu mu makanisa gaabwe mu madiini gaabwe, zonna Yesu Kristo taziragiranga mu ndagaano ye empyayikisa. Nziramu kukibawa nti abasumba ne bannaddiini ssente zebasoloza ku bantu kati, ssente ezo Yesu Kristo taziragiranga. Wabula ekiriwo olwa ebyawandiikibwa biruyita olutalo rw'amateeka n'ekisa. Olutalo rw'amateeka n'ekisa lwe luyinda mu njiri ebuulibwa ku nsi kati etali ya Yesu Kristo yennyini. Olutalo rw'amateeka n'ekisa lwe luyinda, era amateeka ga Musa Sitaani yagakozesa. Mukama waffe bwe yatumya ku nsi, Sitaani ge yakozesa amateeka ago ga Musa okuziiza enjiri y'ekisa ya Yesu Kristo. Kigambo ekyo kyafuuka olutalo olutagambika mu njiri y'ekkanisa eyasooka y'abatume. Kkanisa y'abatume basooka, olutalo rw'amateeka n'ekisa lwali lw'amaanyi, lwali luzibu nnyo, lwe lwabasiba mu makomera, lwe lwabasanga bangi ne bafa olw'olutalo rw'amateeka n'ekisa. Olutalo rw'amateeka n'ekisa era olutalo lwe lwasa Yesu Mukama waffe ng'akoona ku nsonga ezikwata ku bye yasanga Abayudaaya nga baliko, byali byalagirwa Katonda, naye Yesu bwe yajja ng'aze kubiyimiriza ku musalaba biyimirire, Abayudaaya bajja enjala ne balwana bwezingirire okulabaka nti amateeka ga Musa gasigala mu njiri ya Yesu Kristo, ate Yesu Kristo kyataja nakyo. Bategeeza engeri gye mbagambe nti ebigambo ebyo bya ssente mu kanisa yakwegendereza n'okubiwulira buli muntu n'abasumba
muleme kugamba nti Gaston Baguma omwandiisi ono atugiridde. Abantu ensi yonna mbategeeza, abantu abali mu madiini n'amakanisa, bana basumba ne bannaddiini baliwo babakutte obujega oba obutamanya byawandiikibwa. Bwe ngamba obujega Omuganda alabanga kuvuma, naye obutamanya bwonna njawulo tewali. Obutamanya byawandiikibwa, obutategeera byawandiikibwa, kyekireese obuzibu nti babasumba ne bannaddiini bali mu nsi bakifuda omunyago, bakifuula omunyago sikakati, n'olwebyo bakyagenda mu maaso n'okunyaga abantu nga beeyambisa okugawa Yesu kwata alagira mu kanisa ye. Ekyalibadde kyebuuzibwa kati ku ssaawa eno nga tutambuza omulimu guno, nammwe nga mumpuliriza, buli muntu yeetaaga manye ani yali wakuweebwa nga sente ng'enjiri ya Yesu Kristo ebulibwa ku nsi. Ani yali wakuweebwa? Bani abaali bakuweebwa mu kanisa oba mu kereziya? Mumanyi kereziya bintu babifulula, bw'ogamba kereziya naye nga byonna bitegeeza kanisa. Lwakuba nti ekibi ky'enjawukana kyabafuula ekirala, kyabafuula abantu abatategeerekeka mu maaso ga Katonda. Bano biyita Bakatoliki, naye nkakasa nti bwebadda mu Luzungu ekanisa ne kereziya tebikyuka, kisigala kyekimu, kisigala kyaki, mu Lungereza kisigala kyaki. Yesu Kristo tasigala oba Yesu abeera Jesus. Kale n'olwekyo bino byanjawukana byebifuddefudde ebigambo, naye kyembaleetera mwenna abamadiini gonna abampuliriza n'abalokole n'abaki bonna amadiini gonna gali mu nsi agakkiriza Yesu Kristo, bategeeza nti ani yali yakuweebwa sente enjiri ya Yesu Kristo ng'ebuulirwa ku nsi, era ani yali wakuliisibwanga obw'enjiri. Bigambo biri bibiri, waliwo okugaba kwa bulijjo, kugaba ani yali wakuweebwa sente n'ebintu. Okwata ebintu byo wenyawe ose wampuliriza n'obitoola n'obiwa omuntu wali wakubiwa ani ng'omaze gukkiriza Yesu. Era ni Yesu gwayogerako ne Pawulo gwayogerako, Pawulo gwayogerako ng'agamba nti ababuulira enjiri baliisibwa obw'enjiri. Bani baali bakuliisibwa? Bano be basumba bali mu nsi muno, kubanga okusomesa kwange kulala kukulaga nti basumba bali mu nsi. Okusooka tebali mu byawandiikibwa, beenyigawo mu bwegizi olw'omwoyo omubi ogwabaleeta okunyagulira abantu abali mu nsi. Era gyemisege emikambwe kyembategeeza. Naye kyekankomyewo wano ku Pawulo ayogera ani yali wakuliisibwa ng'enjiri ya Mukama waffe ebuulirwa ku nsi. Ani wali wakuliisibwa obw'enjiri? Nga sinaba kubigendako nnyo ebyawandiikibwa, kansooke mbalage nti abantu abaali bakuliisibwa, abaali bakuweebwa mu njiri ya Yesu Kristo tebaali bano bemuwa sente, nedda. Ekkanisa yasooka ekirambika bulungi, ekkanisa mwali abatume Peetero ne banne ba Pawulo, okugaba kiko baakozesa. Ayeri wakuweebwa mu kanisa ng'enjiri ya Yesu Kristo ebuulirwa ku nsi, abaali bakuweebwa baali bantu ba ngeri bbiri bokka abali mu byawandiikibwa. Abaali bakuweebwa sente zemuwaayo nemuziwaayo nga temumanyi oba ntuufu oba nedda. Abaali basooka kuweebwa baali baavu na beetaaga, baali bakubeera nga abaavu na beetaaga. Era mulaba ekkanisa yasooka twabala kitunuulire ekigambo kugaba, kugabira baavu na beetaaga kyekyali waggulu ennyo, kyekyali waggulu nnyo. Nga tugenze mu bikola by'abatume essuula 4 okuva ku lunyiriri lwa 32 okutuuka ku 37, ebyandikibwa bigamba nti ekibiina kyabwe abakkiriza
balina omutima gumu n'emmeeme emu. So tewali n'omu eyogeranga nti ekintu kyalina kikye yeka. Naye byonna babanga nabyo mu bumu n'amaanyi mangi. Abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Nekisa ekingi ne kibeeranga ku bo bonna, kubanga tewali mu bo oyeetaaganga, kubanga bonna abalina ensuku oba ennyumba bazitundanga ne bateeka omuwendo gwazo ezatundibwanga, ne baleeta omuwendo gwazo ezatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabira buli muntu nga bwe yeetaaganga. Sente zino zajjanga kubanga abantu babavanga bavuddeyo noeri nga n'okumanyigana bangi tebanamanyigana, nga talina wayinza kumuweera eyo, ngaesente alina kuzireeta eno. Sente zaabwe ne bazikwata, bano batume ne bazikwata ne batunuulira ebibiina nga bwe kiri, ne bawa abaavu na beetaaga nga buli muntu bwe yeetaaga. Kugaba okwo bwe kwali. Ate bwe tujja kubeera nga tugenda mu maaso n'okukirambulula, naye mbadde njagala kubalaga ekiti kisooka ky'abantu abaweebwanga abali bakuweebwa mu kanisa mu njiri ya Yesu Kristo oba mu kanisa ya Yesu Kristo. Abookubiri abaali bakuweebwanga babanga abatume n'ababulizi b'enjiri abaali bakuva mu byalo byabwe. Naava wano wendi Kasanda, wavudde Kasanda, wavudde Kampala, wavudde Ludawa, n'akola olugendo n'aleka ekyalo kye, n'aleka amakaage, n'agenda Masaka, n'agenda Kabale, n'agenda Kisoro, n'agenda Gulu, ne bagenda kubula enjiri. Abo be baali bakolesebwa olw'enjiri. So si bano abakeera bukezi mu makaage najja n'ekibbo n'ekisero okusoloza ku bantu sente. Nedda, ebyo byababbi abali mu nsi. Ebyo byawandikibwa bikyakulaga Mukama waffe Yesu yalagira ababuliza enjiri baweebwe baliisibwe olw'enjiri. Naye mu ngeri ki? Naye nga awo nsoose kuyimiriramu awo badde mbatemeetemera baani abaali bakuweebwanga. Akusooka tulabye abaavu na beetaaga, abookubiri babulizi b'enjiri n'abatume balina kubeera ku ngendo nga bavudde mu maka gaabwe ne batuuka eri ne basuzibwa ne baliisibwa bwe kyali kyakubeera. Ne basuzibwa mu maka g'abantu ne baliisibwa mu kiseera kye bamala nga bali mu kubula enjiri. Mumanyi Mukama waffe kintu kyakigonza, kubanga yatumanga bagendanga babiri babiri mu njiri, tebagendanga bangi, bagendanga babiri babiri, bagendanga babiri babiri okubuulira enjiri. Lwekyo banga okuliisa n'okusuza. Era bwe batambulanga genda kukola Pawulo ne Balunaba, Pawulo ne Siira, tebatambulanga kirindi nti bakalubirira abantu kubaliisa, kubanga ne Mukama waffe yasuubiza ebirungi, era oyo anaasuzanga obulizi b'enjiri ye. N'ekyo abantu banjiri bbiri bali bakuweebwa. Bani baali mbategeeza bali abaavu na beetaaga bani baali bakubawa. Mujja kubisanga nti abagagga n'abalinawo sente mu kanisa ya Kristo baali bakutoolanga esente zaabwe ne baba abaavu bye beetaaga, abaavu bye beetaaga. Era mujja kukiraba nti Mukama waffe Yesu yakirambika bulungi. Era yatuuka n'agamba nti bwe ndijja kusala musango ndigaba obulamu butagwawo nga nsinziira ku ani yayamba abaavu na beetaaga. Nalina enjala wampa ekyokulya, waline mukiraba noise. Naye kati mu ssaawa eno abagagga bali mu nsi balabye ennaku. Obugagga bwabwe bwonna bufudde ettobe. Mugagga ali mu nsi, amadiini n'amakanisa gagusuubiza obwakabaka bw'omu ggulu.
kubanga sente zo Yesu Kristo yazisegeka yaziraga yasubiza abagaga okufuna empeera y'omugulu nga waliwo n'enkizo nga oyo kuyamba bavuna beetaaga niwankubadde obutuukirivu n'obutukuvu bulina kubeera mu bo naye ate abagaga mujja kukiraba mu buwandiike obudde bwe bunaba sibimaze era mujja kubira mu puroguramu eddako ebirala bina bisigadde nimbategeeza abagaga baleero balabye ennaku nnyo era obugaga bwabwe bufudde busa kubanga mujjukira nti entaana gye tugenda kuziikibwamu ffena buli muntu tajja okuziikibwa waddemu akantu bagapimira ku keesi ya fuuti meka bapimira nti oyo si mpanvu nnyo abagaga bonna obugaga bwayi bwonna bufudde toge kubanga madiini esente mulimu kuziwa bakyala kimpadde sente zammwe abagaga bali mu nsi Yesu Kristo yayagala esente zammwe ziweebwa baavuna beetaaga abaavu bye beetaaga mubibawe sente muziyisa mu baavu nimuzitwalira abasumba n'abannaddiini mumpulirize nabagambye eno topiki yeyasa Yesu Mukama waffe Yesu yeyasa batume olutalo rw'amateeka n'ekisa nekyo nange gasitoni bagumu muwandiisi kati abasumba ku ssaawa eno n'abannaddiini balina kujyayo enjala balina gana musajja yeewaawa yeyavaawa era Yesu baatuwa kumugagaba kakati wavaawo ng'ebigambo bye abagambye ennyumba gye baali baweererezaamu gye baali bafuniramu sente ebitundu bye10 byeki byonna abagambye ennyumba erisigala kifulukwa nibagamba musajja yatugiridde nekyo muwandiisi ono akutte ku sente eziweebwa mu nsi yonna mu madiini n'amakanisa ng'abantu bagamba nti Yesu yabalagira nedda sente Yesu zeyalagira twagala tutunde entabwe evaawa obuzibu buvaawa embeera eno okufaanana bweti okusooka basebo ne banyabo bampuliriza bannaddiini n'abasumba bali mu nsi kati tebamanyidde ddala ekituufu kyaleeta Yesu Kristo ku nsi tebakimanyi mujja kukifunanga bwe ngenda kukibasomera tebakimanyangako tebakimanyi wadde kubanga Yesu Kristo ekyamuleeta ku nsi yajja ng'aleese omukisa gw'amawanga gonna Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu omukisa ogwo mbadde ng'ogeddeko mu vidiyo ndala naye kati omukisa ogwo kangusomeko lubereberye abantu wamu ate nkomewo mu bikobo by'abatume nga Yesu Kristo aguleese lubereberye essuula 22 essuula 22 n'olunyiriri lw'18 luli wano lw'18 Katonda agamba Ibulayimu nti era muzadde lyo amawanga gonna g'omu nsi mwe galiweerwa omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange awo Ibulayimu n'addayo era abavubuka be ne bagolokoka ne bagenda bonna wamu e Beeruseba Ibulayimu n'atuulanga mu Beeruseba kyembadde nzijjayo kekanyiri lwe lunyiriri olw'18 lugamba nti era mu zadde lyo ezadde lyo yani ezadde lya Ibulayimu yani Yesu Kristo yaleeta omukisa guno ogw'amawanga gonna era omukisa nabadde nkyogera mu vidiyo ndala nga bategeeza omukisa guno amadiini n'amakanisa gali mu nsi tegagumanyi gamanyi nti omukisa sente omukisa mamotoka n'amayumba naye omukisa guno ogw'amawanga gonna Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu ogwali gwakujja kuleeta emirembe ku nsi kutuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda obwo omukisa abantu bali madiini tebagufuna tebagumanyangako era abaddiini bonna boolaba abanene bali mu magandula bonna boolaba basajja abawamba bagaga abasumba baki bali mu nsi yonna tebalina kye bamanyi ku mukisa guno obuwandiisi buno bwe bwikudde ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi Mukama waffe Yesu Kristo ekyamuleeta wano yali aleese omukisa gw'amawanga guno Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu
gwamwanga gonna twagala kulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo aguleese era gwa ngeri ki. Bikwali bya 3 wetugenda kulaba tugenda kusanga nga ye Mukama waffe Yesu Kristo aguleese. Omutume Petero yagulaga Abayudaaya abaali bafugibwa amateeka ga Musa, abaali bategeezebwa omukisa oguli omulala gwe babeeranga nagwo Mukama Katonda gwe yabasuubizanga mu Malaki waawa baali bagutegeera, naye omukisa guno gw'amawanga gonna Petero gwe yabanjulira nga baga nti n'abagamba Yesu agubaleetedde baali tebaguwulirangako. Twagala tusome omukisa ogwo Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu Yesu Kristo nga aguleese ku nsi. Petero agamba Abayisirayiri nti mmwe muli baana ba bannabbi era b'endagaano Katonda be yalagaana era b'endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe ng'agamba Ibulayimu nti ne muzadde lyo ebika byonna by'ensi mwe biweerwa omukisa. Okusooka gye muli Katonda bwe yamala okuzuukiza omulenzi we n'amutuma gye muli abawa omukisa ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe. Omukisa guno ogw'okukyusa buli muntu mu bibi bye abaddiini n'amakanisa tegawulirangako, kubanga omukisa guno gwe gwali guze kuyingiza omuntu mu bwakabaka bwa Katonda. Omukisa guno Yesu Kristo gwe yaleeta ku nsi abaana bali mu maddiini n'amakanisa tebagufunanga. Ababuulizi b'enjiri abatuma manya bana basumba bali mu nsi banaddiini guno omukisa tebagumanyangako. Era bawulira bagamba tubasabire omukisa jangu tugusabire omukisa waayo sente bajja kufuna omukisa. Omukisa tebamanyi, omukisa Yesu Kristo gwe yaleeta ku nsi tebagumanyi. Ekireesa akabi kanene nnyo n'okugaba okwo by'esente mu kanisa byonna okucyankalana bivudde kubanga abantu ababuulira enjiri ku nsi kati tebamanyi ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi. Yesu Kristo bo beesibye ku bya Musa ne bannabbi. Nedda, Musa ne bannabbi Katonda yabateekawo lwa nsonga emu yokka. Omulimu olw'obuyimbi lwaweebwa Musa ne bannabbi kwe kulanga omulokozi Yesu, okujja kw'omulokozi Yesu ku nsi, kumulanga kyokka. Gwe mulimu gwabwe gwe bakola gwokka, tewali mulala. Naye Yesu Kristo kyamuleeta ku nsi si kya Musa ne bannabbi, nedda. Ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi kya Ibulayimu. Naye amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati Yesu Kristo gamwesigamiza ku Musa ne bannabbi mu kifo ekyokumwesigamya ku mukisa gw'amawanga gonna Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu. Ensonga njikaatiriza nga mbategeeza nti Musa ne bannabbi bakola ekyo Katonda kyabawa okukola, ekyokulanga okujja ku nsi kw'omulokozi. Kyokka Musa ne bannabbi gwe mulimu gwe baaweebwa okukola era baagutuukiriza. Era Mukama waffe Yesu ajja gutuukiriza ebyo ebyamuwandiikibwako. Tuli mu Luka 24 n'olunyiriri olw'4. Ebyo bino Mukama waffe yabyogera nga amaze kuzuukira ng'alabikidde abayigirizwa be. Wano yabagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe, bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. Lwekyo omulimu gwa Musa ne bannabbi kwali kulanga omulokozi kyokka. Lwekyo ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi eno, ekyamuwana omugulu kujja wano, yali aleese omukisa guli ogw'amawanga gonna ogwegerwako mu kitabo ky'olubereberye sura 12 okutuuka ku n'olunyiriri olwokusatu, ate lubereberye sura 2 n'olunyiriri olw'18. Katonda bwe yasuubiriza omukisa gw'amawanga gonna eri Ibulayimu. N'ekyo omukisa ogwo Mukama waffe Yesu gwe yaleeta ku nsi owoolwako mu mikolo y'abatume. Omukisa ogwo ogw'okukyusa buli muntu mu bibi bye abantu bali mu nsi tebagufunanga. Era bw'oyogera ku mukisa omuntu alowooza sente. Amadiini bye gasomesa. Tubasabire omukisa. Tubasabire omukisa. Mbategeeza ekigambo omukisa.
omuntu kusabira omuntu mune omukisa. Bwotuba mu bikolwa byatume ekanisa ya Mukama waffe ng'etandise ku nsi, twaga okuva ku kitabo ky'ebikolwa by'abatume wano okutuuka mu kubikulirwa, tewali muntu n'omu yali asabidde muno omukisa. Ni Pawulo asabira gundi omukisa? Nedda. Gano madini n'amakanisa gali mu nsi, bano basumba bali mu kuba abantu, balina okuba abantu basabira omukisa. Tewali muntu yali wakukkiriza Yesu Kristo ate n'asigala ng'asabirwa omukisa nate. Kati byo byonna byonna byerimbisemu bubbi, tubasabira omukisa. Teri muntu yali wakumala okukkiriza Yesu Kristo n'azaalibwa omuntu w'okubiri n'afuuka omwana wa Katonda ate n'asigala ng'asabirwa omukisa nate. Omukisa twali bakukusabira abatakkiriza enjiri ya Yesu n'aba abalabe baffe, betwali gusabira omukisa bokka. Naye omuntu yakkiriza Yesu Kristo yali si wakusabirwa omukisa, kubanga omukisa yali amaze guyingiramu. Omukisa gw'amawanga gonna Katonda gwasuubiza Ibulayimu, ogw'amawanga gonna. Bali beboogera by'Abayudaaya, bano Malaki abaali balanga okudda kwa Yesu, kubanga mbategeeza nti okuweereza ng'ogyeko ekyo kye mbategeezeza nti ate bategere kyaleetera Yesu Kristo ku nsi, nekibaleetera otamanya nti Yesu ekyamuleetera kyali kya Ibulayimu so si kya Musa ne bannabbi. Yali aleese omukisa gw'amawanga gonna Katonda gwasuubiza Ibulayimu. N'ekyokubiri n'ekirala ekikulu, amadini n'amakanisa bo basumba n'abannaddiini bali mu nsi kati tebamanyi era tebalaba nti waliwo obwakabona obwa Musa obw'ekireevi obw'endagaano nkadde ya Musa n'obwakabona bwa Yesu Kristo obw'endagaano empya. Tebabyawula, bavaabira buvaabizi balyoke babbe ensi ne bajogolozi, balyoke babbe ensi ne bajogolozi. Tebaawula obwakabona obw'ekireevi obw'endagaano enkadde y'amateeka ga Musa n'obwakabona bwa Yesu Kristo obw'endagaano empya y'ekisa. Tebabyawula. Ekyobulabe nnyo. Naye Pawulo, luno olutalo gwaliwo ne mu kiseera kyonna kyaba Pawulo, olutalo gw'amateeka n'ekisa. Kyeva mulaba bw'osoma Abagalatiya, essula 3, Bagalatiya essula 3. N'olunyiri kuva 15. Era zino zaali mbiranye ng'abantu baagala kuddira amateeka ga Musa ge bagesigamyeko Yesu. Mu kyo kwesigamya ku mukisa, Yesu kumwesigamya ku mukisa gw'amawanga gonna Katonda gwasuubiza Ibulayimu, ate ne bamwesigamya ku mateeka ga Musa. Wano waali olutalo lwe lumu luno olugenda mu maaso ku nsi. Pawulo agamba nti abooluganda, njogera mu buntu, endagaano newankubadde nga ya muntu buntu bwemala okunywera tewali ajjawo newankubadde ajongerako. Ebyasuubizibwa byagambibwa Ibulayimu n'omuzukulu we. Tayogera nti n'eri abuzukulu nga bangi, naye ng'omu nti n'eri omuzukulu we Kristo. Kire kyo njogera nti endagaano yasooka okunywezebwa Katonda, amateeka agajja nga wayise emyaka 13 tegigijjaawo n'okudibya ebyasuubizibwa niwosobola okukomaawo. Amateeka ga Musa, amasumba gabeesibyeko okubba abantu, okusobooza ku bantu ebintu, gajja nga okusuubiza kwa Ibulayimu kumaze amateeka gajja ng'okusuubiza kumaze emyaka 403. Amateeka ga Musa ne galyoka gajja. Kakati ekyali kyebuuzibwawo, omuwandiisi ono Pawulo ng'agamba nti amateeka bwe gaze ate byasuubizibwa tubireke. Omukisa guli gwasuubizibwa Kristo gwe yaleeta ku nsi. Olaba nga nawano Pawulo agoogerako ng'ategeeza abaayi, ng'ategeeza nti abaayi ebyasuubizibwa tubiveeko tugobere amateeka.
amateeka galina gajja mu biro byago era galina ensonga naye tegajjawo okusuubizibwa kw'amawanga gonna ne Uganda nga mweri. Uganda tefunanga omukisa guno gw'amawanga Katonda gwasuubiza Ibrahim, n'amawanga gonna gali mu nsi tegufunanga omukisa ogw'amawanga gwategeerwa, ogw'amawanga gonna gwategeerwa batume ekkanisa batume abasooka nekomaawo. Obukyama bwe kwajja ogwo omukisa gwava tebagumanya. Obuwandiisi buno bwe biguleeta, obuwandiisi buno bwe buguleese okugulaga nti omukisa guno gino emikisa gye babagamba tubasabire omukisa ogwo bubbi. Era omusumba omuntu bw'akugaa nti musabire omukisa omwende omubbi, ate ogamba ndi wakkiriza Yesu, ate yakkiriza Yesu Kristo, kubanga bw'oddayo mu Befeso munsonyoko mu Befeso essuula emu n'olunyiriri lwokusatu Pawulo agamba nti yeebazibwe Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omu mwoyo mu bifo by'omugulu mu Kristo. Kakati oba twafuna buli mukisa gwonna nga bakkiriza Yesu Kristo, ate tuba twakusabirwa omukisa nate. N'ekyo buba bufere oba bubbi, abasumba bonna bowulira nti tulabira abantu mukisa, jangu kati waayo sente Katonda ajja kuwa omukisa, omanya nti omubbi, kubanga abakkiriza Yesu Kristo kuva mu kitabo kya Bikola Yatume okutuuka mu kuyigwa teri muntu n'omu yasabira muno omukisa. Teri Peetero gwe yasabira omukisa, nedda. Teri Pawulo gwe yasabira omukisa, teri gwe Yokaana gwe yasabira omukisa. Bano abali mu nsi okunyaga ensi eno be bali mu kusabira abantu mu madiini, mu makanisa gano bali waye sente ofuna omukisa, waye ebitundu by'ekumi ani yabibagamba. Obuweereza bwa Musa bulala n'obwa Yesu Kristo bulala. Yesu n'abakozi ba Musa baali balala. Abakozi ba Musa abakabona baaliwo bateekebwangawo mu nkola ndala, so si nkola ya Yesu Kristo bweronda abakozi be ng'alonda abatume 12 n'ebirabo by'omwoyo byali bigenda mu maaso n'okugaba emirimu egy'okubuula enjiri. N'ekyo baseba n'abanyabo bampuliriza ebigambo bino by'essente biwanvu era sinawe naabadde kubyogerako. Mbategeeza ku ssaawa ya leero nti endagaano mulina kumanya endagaano ziri 2. N'abawandiisi bano abawandiika Bayibuli, abawandiika Bayibuli n'abawandiika Bayibuli bakiraba ne baawula endagaano zino. Endagaano buli ndagaano yalina mulimu gwayo. Banna ebigambo bino twagala tunulire wano. Mulaba baseba n'abanyabo, olupapula tuliko biwandiiko birala wakati w'endagaano enkadde n'endagaano mpya. Mukiraba olupapula tuliko eno mpwanyi, mu Luganda bayita empanyi, olwawula endagaano eno n'eri eno wanagamba endagaano eya Mukama waffe Yesu, endagaano empya ya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Ate eno yali mutwazi abantu batambule, kubanga n'eno endagaano nkadde ya Musa ffe Bannayuganda twali tugirimu. Yalimu Abayudaaya eggwanga limu, Katonda yayeko eggwanga naye ate omukisa gw'amawanga gonna gwe gujja ne Yesu. Naye biri bye basomera muleete 10 bubbi. Iyo ndagaano si yammwe, endagaano yakoma ku musalaba. Era Yesu bwe yajja beekwasa ebyawandiikibwa bingi by'okubalimbalimba ne babategeeza nti Musa manya Ibulayimu nti yabiwa ntafuna omukisa. Eno mu kitabo ky'olubereberye nedda. Mugendeyo musomeyo, sijja kugendayo, mugendeyo musomeyo Melikizedeki nga asabira Ibulayimu mukisa. Teyamusabira gwa kumuwa ebitundu by'ekumi nedda, yamusabira okuwangula abakabaka, okuwangula olutalo lwe yalimu ng'alwanagana ne bakabaka, abantu n'abatta, n'akomawo Ibulayimu Melikizedeki n'amusabira omukisa. Tebina kakwate na bitundu by'ekumi. Ebitundu by'ekumi byali ku kintu kirala, bwali bunabbi, bwali buseeri Ibulayimu kumutegeeza nti birijja mu bazzukulu be, era byajja byakozesebwa mu ndagaano enkadde ya Musa. Naye toyinza kugira endagaano y'oku lusozi Sinaayi n'ogigatta n'endagaano y'oku musalaba. Oba ogase abakazi babiri, omukazi wa Ibulayimu
manya omukazi Sara ne Agadi bombo bagase mundagana empya era Pawulo akyogera ku wano Bagalatiya 4 twawula endagaano ezo ffe tetuli ku lusozi Sinaayi ffe tuli ku musalaba bwe tuva ffe ensi yonna kwegatibwa. Bagalatiya essula 4 mulabe akabi mbuyisa olutalo rw'amateeka n'ekisa nebba nti biraba. Pawulo agamba kutandika n'olunyiri lwa 21 amanya essula 4 olunyiri lwa 21 agamba Pawulo agamba mumbuulire mmwe abaagala okufunibwa amateeka temuwulira amateeka kubanga kyawandikibwa nti Ibulayimu yalina abaana babiri omu wa muzaana omu wa wadembe naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero kubanga abakazi abo z'endagaano ebbiri emu eva ku lusozi Sinaayi ezaala olw'obuddu oyo ye Agadi. Agadi oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buyudaaya omunsonyoko oluli mu Buwarabu era yenkanaakana ne Yerusaalemu kyakaakano kubanga muddu wamu n'abaana be naye Yerusaalemu eky'omugulu kyekyeddembe yenyaffe kubanga kyawandikibwa nti sanyuka omugumba tazaala baguka okwogera waggulu atalumwa kubanga baana b'oyo yalekebwawo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja. Naye ffe abooluganda tuli baana bakusuubiza nga Isaaka bwe yali naye nga mu biro biri yazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayiganya yazaalibwa olw'omwoyo bwe kyoneka kano amateeka gayiganyikisa. Tubirabye nti abakazi babiri ba Ibulayimu bebakiikira endagaano bbiri endagaano y'okumusalaba ekiikirwa Saara yekisa endagaano y'oku lusozi Sinaayi ekiikirwa Agadi. Banange ebintu bya madiini n'amakanisa banange abantu balabye ennaku ebiseera by'ennaku banyaaze buli muntu batutte ebyapa by'amataka batudde babbye ensi eno kujogoloza nga mu Bayibuli tebalina. Naye ebyawandikibwa byogera bitya tutuze ku lunyiri lwa 3 naye ebyawandikibwa byogera bitya ntigoba omuzaana n'omwana we goba amateeka n'ebibye n'abyago byonna. Agadi akiikira amateeka ntigoba omuzaana kubanga ye mukazi omuzaana wa Ibulayimu buli mukyala w'eddembe ye Saara. Kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'omwana ow'eddembe amateeka n'ekisa byombi tebisobola kukola mu kiseera kyekimu. Kale abooluganda ffe tuli baana ba muzaana naye munsonyoko kale abooluganda ffe tetuli baana ba muzaana naye bawa ddembe. Ffe endagaano yaffe teri ku lusozi Sinaayi ffe mu mateeka ga Musa ffe tuli eno ku musalaba. Kati amadiini abantu bona kyandi banadiini n'abasumba bakutensa bujega amatosobola kwesomera byawandikibwa kubanga tetwabimanya batusomera bisomere ate nebwosoma ebyawandikibwa tosobola kubitegeera mwe mutumu bwe yalaga. Bayibuli ye ensinziiramu okubategeeza okukyama kw'ekkanisa ate yemu gye beesigamye okubakyamya bampuliriza. Ate basebo ne banyabo n'abasumba bangi bali mu ggwanga lino bali mu nsi eno n'abanadiini si be baleeta okukyama kuno. Okukyama kuno tusanze wekuli naye abasumba n'abanadiini bali mu nsi ekiseera kituuse mulekulire mwenenyeni twafa twakyama twabula muve mu kunyaga ensi eno nga mutegedde kituufu. Amateeka ga Musa malaki mumusala mutya abantu nga malaki nabbi wa ndagaano mpya nkadde ya Musa yali akolera mu ndagaano y'Ekireevi. Nolwekyo mbategeeza nti okugaba nga nabadde nkwogeddeko okugaba kwakozesebwa abatume kwali tekulina kakwate n'amateeka ga Musa. Kyeva mulaba wena basomedde Lubereberye essula 4 nga batoola ku bintu byabwe ne bawa baavu bye beetaaga nga mubo temuli yeetaaga
ekibiina kibakiriza kyonna nga teri yeetaaga nkikatiriza kigambo kino. Kanisa yasooka omwali Petero, Pawulo, Yokaana, Yakobo n'abalanga ekanisa yasooka bwe yali tebakozesa okugaba kw'amateeka ga Musa newankubadde bangi mubo baali Bayudaaya abaazaalibwa ne bakolera mu mateeka ag'Ekiyudaaya, naye okugaba kwe bakozesa mu njiri ya Yesu Kristo gye bakkiriza bakozesa okugaba kw'ekisa okutali kwa mu mateeka. Kyova ojja kukisanga omusajja nga mbategeeza ndi mu ndagaano nkadde muyakuba mubifuna biwandiiko byaffe mu ndagaano enkadde eya Musa Abaleevi baali ku ludda luweebwa. Ekika kimu ky'Abaleevi mu bika 12 by'abaana ba Isirayiri, ekika kimu ky'Abaleevi kye kyali ku ludda luweebwa kyokka. Ebika ebirala 11 byali ku ludda lugaba bwe kyali mu ndagaano nkadde y'amateeka ga Musa. Amateeka bwe gaali Abaleevi mwavanga maweereza ku kyoto, mwabanga bakabona bavanga mu Baleevi mu kika ky'Abaleevi, n'ekyo obuweereza bwabwe bwetyo bwatambula n'omusaala gwabwe oba okulisibwa kwabwe Katonda kwe yalaga kwali mu mateeka. Ebika ebirala by'abaana Isirayiri 11 nga bikola omulimu gwakuwa Abaleevi okusinziira ku mateeka. Nolwekyo Abaleevi abataali ku ludda oluweebwa manya olugaba, Yesu bwe yajja abakkiriza Yesu Kristo mubo nabo tebaasigala mu mateeka, bakyuka ne batandika kugaba nga besigamye ku njiri y'ekisa. Ekyokulabirako ye Balunaba. Balunaba yatikirira wamu n'abatuma abalala mu kuweereza. Yali Muleevi, ibandikiro mulaga wano. Balunaba yali Muleevi naye olw'okuba ate yasangiddwa ku ludda oluweebwa, naye bwe yamala kukkiriza Yesu Kristo naye yatoola ku bintu bye n'atandika okuwa abaavu na beetaaga, ekitaasobokanga mu Baleevi, kubanga Yesu yaboogerako emabega, amanya aboogerako ng'agamba nti Abaleevi bakabona baayitanga ku muntu nga afa ali bubi ne batasobola kutola kumuyamba kubanga bo baali ku ludda oluweebwa bokka tebali ku ludda olugaba. Naye mulaba musajja ono Balunaba ebyandikiro mwogerako mu Bikola by'Abatume essuula 4:36 na 37 ti ne Yusufu abatume gwe baayita Balunaba okutegeezebwa kwakyo nti mwana wa Sanyu Omuleevi yazaalibwa e Kupulo, yalina ennimiro n'agitunda n'aleeta ffeeza n'agiteeka ku bigere by'abatume. Omuntu ono Balunaba yali Muleevi naye ogw'okkiriza enjiri y'ekisa ate yava ku ludda luweebwa yava ku ludda lwabwe lw'Ekileevi n'adda ku njiri y'ekisa naye n'atandika kugabira abaavu na beetaaga. Ebyandikibwa byonna okuva wano mu Bikola by'Abatume ekkanisa yasooka yonna bakozesa okugaba kw'ekisa, era tujja kuddamu mujja kufuna mu vidiyo ndala nga nyongerayo ekyokuyiga kino. Mutegeere nti okugaba kwonna okuli mu nsi kati mu madiini n'amakanisa si kwa Yesu Kristo takulagiranga. Bino bitundu by'ekumi bye mugaba kubabba bubbi, kubanga endagaano empya tebirina. Yesu Kristo byabeerawo nga tannafa ku musalaba, kyava yasanga babiwa n'abagamba nti mwali batuufu kubiwa, ng'agamba Bayudaaya, kubanga endagaano yabwe ekyagenda mu maaso okutuuka ku musalaba, kubanga ekiraamo tekikola nga yakiraama tannafa. N'ekyo basaba n'abanyabo vidiyo eddako mujja kuba nga mufuna nate kwongerayo ekigambo kino kya sente. Mutegeere nti sente zireese ekizibu, kubanga esente zino zemulaba zibasolooza zikumya omuliro mu kibi kyenjawukana kyetwogerako, kubanga abali ku ludda luweebwa buli muntu ayagala kubeera ku ludda luweebwa, kasemala akasoma kanyiriri nayiga nagandika naye kungwanya bantu bajjako sente. Nolwekyo ekibi kino manya okugaba kuno okugenda mu maaso madiini n'amakanisa kwongedde ekibi kyenjawukana mu bagolozi ba Yesu Kristo mu nsi yonna.
nga buli muntu ayagala kubeera ku ludda luweebwa kubanga okugaba kuliwo tekuteeka bavu nabeetaaga okugaba kwa Yesu Kristo kwali kutuuka ku buli muntu okusinziira ku mbeera gy'alimu mu kiseera ekyo waliwo ng'obeera mwavu kubanga weetaaga ng'obeera ku ludda luweebwa ate nkya bw'obeera nga olina ebyosobola kugaba naawe n'ova ku ludda luweebwa n'odda ku ludda lugaba okugaba kwali kwakyenkanya eri bonna kw'endagaano mpya abavu Yesu tateeganga bagagga ku ludda luweebwa nedda abavubuka nabeetaaga bwe baabanga ku ludda luweebwa yabaffe ba Pawulo baalikoze mirimu ani yabuulira enjiri kusinga Pawulo mu babuulizi b'enjiri abali mu nsi kati baana abaakyuka bale baabuliranga abantu 3,000 ne bakkiriza olunaku lumu naye tebasooloza sente ku bantu baali bakola emirimu n'emikono gyabwe lwandi kyoyija kwongera okubalagibwa mutegeere nti ekiri ku nsi kubbibwa abasumba n'abanadiini bali mu nsi abaayi abantu ekiseera kituuse bonna bakkirize nti gubasinze naffe tukkirize abantu okujja eri Yesu n'okukkiriza nti oli mwonoonyi bwe batakkiriza emisango sente zigenda kubazikiriza namwe kenyini muzibuke amaaso muve ku kintu mugoberere enjiri ya Yesu Kristo nga bweri muwone bino abakaaba balina ebizibu abalina ennaku naki Yesu yagamba munoonye bwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe nibeerera mujja kuyongerwako obuwandiisi buno mwe mujja kutegeerera obwakabaka bwa Katonda babunoonya batya kubanga temubitegeera temubimanyi obwakabaka bwa Katonda abantu bali bakubunoonyanga batya kubanga Yesu yagamba yasanga bali mu bizibu beeraliikidde olw'embeera zaabwe bwavu beetaaga kino beetaaga nayaga nti temubyeralikirira wabula munoonye bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe nibeerera bijja kubongerwako naye ekibuuzo bwakabaka Katonda twali bakunoonya tutya obuwandiisi buno bwe bugenda kubalagirira era temusubwa afunya vidiyo eno agisidi vidiyo zange muzisindikire bonna mutandike kukyusa ebintu Katonda kiraffe ajja kubeera nammwe n'omwana wa Yesu ajja kubeera nammwe era mbeebaza bonna abasezayo omwoyo abampulira abagenda mu maaso n'okugoberera obuwandiisi buno bwava ku nsi 1948 sinema kwebaza Katonda ku bwammwe era nsabira amawanga gonna omukisa gw'amawanga gonna Katonda gwasuubiza Ibulayimu Yesu Kristo gwaleeta ku nsi butuukirizibwe eri buli muntu ensi eno ewone ekibambulira obulina obuzibu buve mu bulamu bw'abantu amawanga gafuna emirembe ekyandikibwa nsobola okukisoma ndowooza obwobudde buno ekyandikibwa kya essula 9 ekanisa yali efunye emirembe yalingidde mu bwakabaka Katonda yali 9:3 mwagamba awo ekanisa yali mu Buyudaaya bwonna ne mu Galiraaya ne mu Samaliya n'eba n'emirembe ng'ezimbibwanga era ng'etambuliranga mu kutya Mukama waffe ne mu ssanyu ly'Omwoyo Mutukuvu ne yeeyongera kati yo kanisa mu nsi teriko mu ggwanga lyonna ekanisa n'ebeera n'emirembe era ng'etambulira mu kutya Mukama era ng'ezimbibwa kakati bo bali kubasuubiza motoka mayumba miki ebyo bintu ebyo byonna baffere babbi bye babibategeeza ani abagamba tebali bakusaba Katonda sente ye Mukama waffe agamba amanyidde twetaaga byonna ffe tunoonye bwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe oba n'emmere yagamba musabe yaleero lunaku lumu kyokka nze basebo ne banyayuganda namwe mu Uganda mu baavu siriimu nedda mu bannayuganda mu boonoonya baavu nze siriimu naye nze ni mulimi mujja kubanga mugoberera n'obulimi bwange nabwo mujja kubulagibwakoko mutegeere ni mulimi era newekyo omulimu guno gwenkola ngukola n'essanyu teri musaala gwa muntu gwenjagala sina kisende yonna gyenjagala n'ekizimbe kyemulaba kyendiko kino nze ekizimbye tereetereddeko 10 n'ebirala bingi byemugenda kulaba amakulu gaakyo nti abali bakubula enjiri Katonda eri bakubagabirira nawe wekubo n'abawe enkola so toyinza kugamba ni munsasule abantu bakusasule nga togamba Katonda yakutumye bwai Katonda takuwa abasumba bali mu nsi bw'oba oyagala sente agamba nti saba sente saba Katonda sente ate bwe yaba yazagala yazisaba gwe bannange ubwo bufere munabutuusawa abasumba n'abanadiini ye bw'aba yagala sente azisaba gwe ate bwe bw'oba ozagala agamba saba Katonda bwetona ndi mubulabye ennaku nno abampuliriza nolwekyo vidiyo yange evidiyo eno ne endala zonna mugizigoberere emukwemu ebigambo byange biwanvu kumpi essaawa emu essaawa namba
waliwo nezisingako muzigobere nga temukoowa wakati mukusaba mugende Katonda tubikulire musajja ono ayogera mukama waffe Yesu ddala yamutumye yeyamutuma oba bintu bibye kubanga Katonda ajja kubalaga obulamu bwange ajja kubulaga sina kyembeetaagako kyonna myaka 36 mpandiika biwandiiko byange badde genda mu Bulaaya mu Amerika mu Asia mu Australia mu mawanga ga Africa kuyita mu posta naye nga nze teekamu sente nzija mulimiranga niziteekamu kubanga mukama waffe yampa okukola emirimu eginayamba omulimu guno ogw'obuwandiisi nolwekyo ebiwandiiko badde mbiweereza muwanga mangi nga sina bwensaba nti mpa 10 nekyo mugende mu maaso n'okuwuliriza buwandiisi buno bwe bwokka obugenda kuleeta mirembe ku nsi bwokka obugenda kuleeta mirembe mu mitima gy'abantu mu maka ne mu mawanga awatali ekyo obubi bw'omuntu bwakweyongera ennyo mu nsi nakyogerako covid gegenda kujja waliwo akatambi akantu nakogerako ku rediyo emu era twakajjayo nali ku rediyo saani mityana nga ntegeeza nti embeera genda kwononeka nakyogera nga covid ndoza lisigaze omwezi gumukoleka mu nsi era ekyaddako ensi mwagirawo kati nze nayogera dda kuva mu mwaka gw'2020 okutuusa kati ensi ekyuse nnyo kinene ebizibu byeyongedde nnyo obubi bw'omuntu bweyongedde nnyo kubanga obunabbi obuwandiisi buno bwakiraga okuva 1948 n'ekyo mudduke ekibambulira mugobere obuwandiisi buno muwone teri mirembe nedda okutuusa nga mutegedde mutabaganye mutya ne Katonda amadiini gegalasobola banaddiini bonna mukkirize okwenenya ebibi mutabaganye ne Katonda mutabaganye ne Katonda kubanga esente zino zakubazikiriza esente zemugetageta mu bayibuli zigenda kubazikiriza muve ku sente munoye obulamu butagwawo mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza